Ekibiina kya NUP kiri wakati mu katu awamu n'okusoomozebwa olw'ensonga nti kye kibiina ekisinga obuto mu ggwanga Uganda ate era kye kibiina ekisanze okusoomoozebwa. Okusoomoozebwa kutya? Okusoomoozebwa okuva eri ekibiina ekiri mu buyinza olunaku olwaleero ate ne munda mu kibiina ng'ebintu bingi ebigenda mu maaso n'okuba nga bibatabula. Ebimu ku bintu ebisinza okutabula ekibiina kya NUP beebo abeeyita ba siniya mu by'obufuzi nga bali mu kibiina kya NUP. Ate bwodde ebweru waakyo waliyo NRM evaamu omufuzi aliko mu kiseera kino. Nga okusoomoozebwa ebweru abaana ba NUP bafa, abawagizi battibwa, ate munda okweryamu enkwe n'obuteewa bitiibwa nakwo mwekuli. Ampuliriza, kino kirekawa NUP era njagala olunaku olwaleero twogere ku kusoomoozebwa kubanga abantu bangi munsindikidde message abalala ne munkubira nga muŋŋamba njogere ku nsonga ya Hon.Mpuuga akulira oludda oluvuganya gavumenti ate ng'era ava mu kibiina kya NUP agaanye okuba nga akkiriziganya n'abakulu ba delegates bye baba basazeewo. Tugenda kutandikirawo olunaku olwaleero. NUP ddala eri mu katu era NUP eri mu kusoomoozebwa. Ekirindiriddwa NUP egenda simattuka etya akatuubagiro kano keerimu. NUP egenda kumalako etya mu kiseera kino era tunatuukira mu kalulu ka 2026. Yes, 2026 NUP enaabeera ekyali kitole, enaabeera ekyali y'amaanyi okwenkana bweri oba bwe yali. Okusoomoozebwa kunene naye njagala tutunuulire ku baani abazze bakola NUP nate baani abali mu gezaako okusa NUP wansi. Mbaanirizaako bassebo ne bannyabo mwenna gye musinziira abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo, mwebale nnyo, mwebalire ddala mikwano gyaffe. Nja kubeebazanga obutakoowa kubanga muli b'amaanyi abasalawo ne mutambula naffe. Eno ye DPTV Uganda, yenze Sajjime abeerawo kubanga mbaweereza ebintu eby'enjawulo. Nja kubajjukiza mugende maaso n'okuba nga muwa video yaffe like mu ngeri yemu, mugende maaso n'okuba nga ate musubscribinga channel yaffe. Bw'oba omaze okusubscribinga teweerabira kunyiga kadaako, ojja kubeera ng'ofuna notifications eziva wano ku mukutu gwaffe obeera omu ku basooka okumanya. Olwaleero tugenda kulya mmeeya mulya nnyama, tumulina mu interview maaso awo ogenda kuba ng'omuwulira. Ekisinga okwewuunyisa nti abantu abali mu kukyankalanya n'okubonyaabonya NUP ate nga bali mu NUP mu nteeseganya z'ekibiina nga zisalawo ekkomo ku bisanja abakulembeze mu NUP bwe balina okwesimbawo baaliwo. Bwe baba nga baaliwo lwaki bavaayo kati? That is a big question gye tulina okwebuuza mu kiseera kino. Jjajja mumala nsonga tomwerabira wali okubanga akutaasa ku bizibu ebikusumbuwa. Kuba bukubi ku namba z'essimu z'olabaawo eziri mu langi eya black ate eri wano mu langi eya green, eyo yange. Oyagala kunneebuuzako, olina kyoyagala okuba nga twogerako, genda mu maaso n'okuba nga ate ontuukirira ku WhatsApp oba ku phone calls. Kale njagala tutandikiraawo. NUP yavuddeyo wiiki ewedde ebadde mu mawulire yonna. NUP yataddewo okubeera nga egamba bwe tuba twagala nga tulwanirira democracy mu Uganda, bwe tuba nga naffe twagala kakasa nti ekibiina kyaffe kikolera ku nfuga y'amateeka n'eddembe ly'obuntu, tuteekeddwa okuteekawo emiwaatwa n'amakubo ag'amatuufu. Tuleme kugamba bali erimu betuzoganya mu kiseera kino nti ate mmwe ebintu byammwe tebiri mu democracy ng'ate n'ewaffe taliiyo. Kakati beetereeza. Mu kwetereeza baasoose kutunuulira nti waliwo abantu abali mu bibiina nga bo bafa bifo, tebaweereza bantu, bafa bifo na musaala. NUP negamba kye tulina okukola tulaba nga tuli bantu balungi, kibiina kirungi, twetaaga kukwata kwegaba buweereza, tukole bannabyabufuzi nga bangi, tuweereze bannayuganda n'omutima gumu. Tuteekeddwa okuteeka ekkomo ku myaka omuntu gy'alina okwesimbawo.
era ne bagamba nti omuntu singa yesimbawo okumala emirundi 2 bye bisanja 2 gye myaka 10 taddamu kwesimbawo ku kadi ya NUP. Ekintu kyendowooza nti kirungi kubanga NUP erimu abeeyita ba senior, naye abantu abeeyita ba senior be bamu ku basinza okudobonkanya ebibiina gye bavudde. That is bw'otunuulira oli Abedi Bwanika, actually it's alinga political failure. NUP bwe yajja n'abuukira mu kubuukira ne kikwatayo kubanga Kyagulanyi alina amasannyalaze ge. Bw'otunuulira omubaka Mathias Mpuuga naye Masaka kyali kimulidde, najja ne yeekwata eno ku NUP Kyagulanyi najja n'awangula. Bw'otunuulira abantu abali awo Twaha Kagabo bw'omutunuulira naye olabira ddala nga teyayina lugendo luli awo wabula yafuna ekifo kati yakozesa NUP n'atuuka mu bibalo bye. Olwaliro NUP eri mu katu. Ampuliriza, saagala twebuuze bibuuzo bingi nti lwaki NUP ng'eyagala okukola abafuzi oba okitegeera ab'amaanyi ekyusakyusa. Ekituufu kiri nti okukyusakyusa mu buyinza kiwa omuwaatwa abantu abalala n'abaana bammwe mmwe abampuliriza be muweerera nabo bajje bafune ebifo we batuula baweereze. Ebyobufuzi si bya busika, ebyobufuzi kuweereza buvunaanyizibwa. Kale bwe bagamba nti Mathias Mpuuga abadde mu kifo ky'obwa Member of Parliament okuva 2011 okutuuka olunaku olwaleero bye bisanja 3, ne bagamba nti ekisanja kijja kukoma wano owummule ate n'oyomba obeeranga ggalira abalala omukisa. NUP ebigendererwa byayo kwekola abafuzi abakulembeze abensa, okukola abakulembeze abo abagumidde n'okubeera n'omukululo. Ampuliriza, abantu abamu endowooza gye balina yeeno nti singa bakwata bano ba senior ne babajja mu bifo byabwe ne baleeta abantu abalala, NUP tegenda kugwa. Ekibuuzo kiri nti gye bavudde baakolayo ki? Gye bavudde baakolayo ki? Kubanga abamu baali mu DP ne bakola DP block ne bamala ne batuuka ne bajja mu NUP. Gye baava yo baakolayo ki? Ate era bano ba senior be bamu ku bantu bojjoosanga nga balemesa enteekateeka z'ekibiina kubanga bo balowooza ba senior. Let me give you an example. Bw'okeera ku makya nja kuwa omusajja amanyiddwa nga Mourinho y'omu ku bakooki bemmanyi awangudde ebikopo mu Europe. Naye Mourinho bw'atuuka ku ttiimu abantu basooka okukakkanya be babeeyita ba senior kubanga amanyi obuzibu bwe balimu, balowooza bamanyi, balowooza basinga ne ttiimu amaanyi. Kati abo basooka okujjawo asigazeewo abawulize abanaakola ku biragiro bya ttiimu. Ate ebiseera ebisinga ne weesanga nga abo abamuwuliriza bawangudde. Ne buli woleka ba senior bano baagala okulowooza nti ffe tuli ba senior mukwano gwange ekibiina kigenda kugwa. Kitegeeza olwo abajja temugenda bba amwaganya na muwaatwa. Tukkirize omuntu agenda nga takkirizganyiza na NUP atambule agende. Kubeera amazima bagenda kugenda nga bwe bajja kubanga abasinga tebajja kuweereza NUP, bajja kunyweza bifo byabwe. Oba ntegeerekese? Nkwebaza nnyo gwatambula nange, webale nnyo webalire ddala mukwano gwange. Omukutu oli ku DPTV Uganda, wano wetubeera nga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga n'analysis ku bintu ebyenjawulo. Kale nja kusaba owe video yaffe like mu ngeri yemugenda mu maaso n'okuba ng'osubscribinga. Ngenda kulekerayo Meya Mulyanyama ayina engeri gy'annyonnyola gwe by'otaawulira bano bye bakaayanira ebyali eyo munda ogenda biwulira wano. Meya Mulyanyama abinnyonnyola. Nja kusaba ayagala okumanya ekinyusi naki ekyaliwo nga batudde mu meeting eyo, wuliriza Meya Mulyanyama akunnyonnyole osobole okuba ng'okitegeera. Nze ngenda kubateera wano. Mbeebaze nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala.
Manager Louis ng'oli United Arab Emirates awo mu Abu Dhabi nkutumiddeko mukwano gwange kambateere wano mbalekere emboozi eno mbasaba mugiwulirize mikwano gyange kubanga nkulu nnyo ku kumanya kwaffe n'okutegeera abakaayana kiki ekibakaayanya na lwaki bakaayana kiki beetaaga na kiki bandifunye kale kambateere wano mbalekere emboozi eno aweereza ekisanja ky'ekisembayo mu Makindye division twabadde tugenda mu kuwummula nga tukyali ku nsonga y'ebisanja mu National Unity Platform ekintu kino mu ddakiika nga 2-3 kirimu bubi ki kirimu bulungi kubanga bw'owulira akikuba n'owuliriza ensonga ze nnungi kyokka era bw'owulira akiwana n'owuliriza ensonga ze naye nnungi ate ekirungi gwe wasoma twabeeranga mu masomero natugamba water is better than fire debate neekwajja owa fire n'asinga naye tulina okukkiriza ebirowoozo by'abantu n'endowooza y'abantu at the end of the day netugenda nekiyita collective responsibility kyengamba bamemba banno tekyetaaga kuvuma mulya nnyama ayalina endowooza ye oba yali etyeriweti kubanga nze olwedde nakinda kipracticinga dda era abantu bangi baŋŋamba ffe mbyobufuzi kwataakako kwoyina paka d abantu baŋŋamba lwaki ovaawo so n'olwekyo ekisanja kino tekyava mu ofiisi ya president Kyagulanyi oba secretary general kyajja mu delegate conference era nze kennyini nze nabuuza nga tetunatuuka ne kweyo nnyingo nga tutuuse ku structure ya party nembuuza body ki eri supreme which is a supreme body in our party ne bagamba is a delegate conference nemmanya byonna bye tuyisa tuba tusibye era njagala okwebazaaho nalebo Seggona yakola omulimu in fact nagamba nti singa oba lwakuba musomesa ya handling embeera ey'abavubuka kubanga tewaliwo kintu kye twayisa mu delegate conference ng'oggyeko bino ebya party structure fe abamu abaali babaddeko mu DP abaali bazimanyi bano abavubuka bo baali ku nsonga ng'ezo ate nga bye bateesa bya ddala so twatuuka ekiseera ffena tusooka tukaayana ku kisanja kibeemu tekibaamu kubanga byali wali ekyo ne basooka bagamba tusibe ekisanja kati ne tugenda ekyo ne bakijjawo ku board kati ne tugenda myaka 3-2 ejja egy'okwesimbawo emyaka ebisanja bibe 3 oba 2 nga tuvudde ku kiri ekyasooka kibeemu oba tekibeeramu tufane nsooka tukkiriziganya kyo kibeemu kati ne tugenda kibeere kya 3 kya 2 ne tugenda mu kalulu emwakuba n'akalulu era ekyo kyali kalulu tekyali kiragiro kalulu tewaliwo kintu kyonna by the way twalina ekiseera we twatuuka fe abaali babaddeko mu party ne mu delegate conference nga tulaba ebintu ebimu bye tulina okukyusa okitegeera era omukulu Seggona yatambula bulungi kanso Hon.Mpuuga Seggona so ne tugenda mu kalulu abaali bagamba ebisanja 3 n'abaali bagamba ebisanja 2 kati ne tutuuka ne tugamba tukisibire ddala oba tulekewo omuwaatwa gwe gutya nze nali ŋŋamba engeri gye tuyingidde mu marriage tusibire ddala secretary general nga custodian ate nga naye kanso natugamba nti naye tuyinza okutuuka eyo mu maaso ng'amateeka ga Uganda gagamba kirala emyaka 7 omubaka wa parliament oba president tulekewo akawaayiro akaligamba nti ebitundu 8 ku badelegates oba ku district obumusi bojjukira tulekemu omuwaatwa era nakyo ne tukigendera mu kalulu fe abaali bagamba tusibire ddala wale yaffe eririddawa kuzimba bakulembeze tekiriiwo teeka newoobanga mu kitundu kyammwe temuzimbe bakulembeze era temuzimba bameka abamazeewo mu bitundu byabwe ebisanja 20 nga teri mukulembeze gwe bazimbye bangi naye Kyanjo yewe yava Alan yajja omuzungu we yava ekisanja ekimu mulya nnyama najja anaazira tasooka kumba bakatikkira abajja emyaka 7-6 tebakola Mandela yajja ekisanja ekimu abantu abazze tebakola so tulina kukyusa mindset naye nga si kuvuma kati gwogamba nti ekisanja kijje tekikyaliko kugamba nti ŋŋamba wakiwagira sina kukiwagira it is a collective responsibility oba nakiwagira so naye omuntu asobola okuwa endowooza ye gye yayina waliwo abagamba nti singa kibeera bwe kityo omuntu agenda kukulembera ebisanja 2 mu National Unity Platform bwe biggwayo asala eddiira agenda ate twajja mu DP ebibiina byonna biba n'omulyango oguyingira n'ogufuluma
waliwo abaleeta na argument nti omuntu mugenda muwa ekisanja kimu ekyokubiri tagenda kukolera kibiina ogwo mutima twagale okukyusa mindset y'abantu era bangi n'abafuze ebisanja kumi nga tebakoleddeyo bangi nga tetuyinaamu wadde olweyo gwe manya mu mutima gwo nti buli wooli waliwo yaliwo so naye ate abamu tebakireetanga ekyo naye abamu bagamba okuzimba abakulembeze waliwo abantu babadde mu constituency nga tebazimbangayo omukulembeza ki kankugereze tajja kunyiiga Honorable Lukyamuzi yali wano yazimbayo omukulembeze wa Sipinom era bwe yatuuka okuvaawo mye balala be bajja mwami Museveni abadde mu buyizi emyaka 37 bulirayo gwazimbi byebitawaza Sudan si structure si mukulembeze kiri omukulembeze kati nganzi kawefube gwe nina nti yonna gye ŋŋenda ate nze ndi practically nakikoze dda era nateeredde abavubuka bisanja bye bibiri kyanjo yakikola kyogamba nti Makinje West teyaganyulwa twalitegedde Alan Sewanyana lwaki tulindanga nti omuntu ombalina mutwalira mu keesi oba mu mwana ndaani tukole by election kino kitandika n'ekisanja ekijja kitegeeza nti omubaka aliwo oba omukulembeze tugenda kuba nabo ebisanja bisatu era maama tuba tetuzinge mukulembeze oyo so naye ekyo kyenkubira bammemba bimala endowooza y'abantu gye baalina mugibalekere kasita ekyo akkiriza nti ndi wa Nuupu bino eby'omuntu kati njagala okukubuulira ekibiina kiba n'omulyango oguyingira n'ogukola ki n'ogufuluma waliwo bammemba ba DP baali 26 ne bagenda mu UPC n'aba UPC ne bajja so omuntu guba mutima gwa ggwanga si gwa kibiina so n'olwekyo nze kyenkubiriza bammemba muleme kubeeranga ekibiina mu kiteekiku ate nga mwe bammemba naye ng'omuntu aba n'endowooza ye gyempa ekitiibwa naye nakkiriza that is collective ki responsibility so tewaliwo kiragiro hadithi eva ku Abubakar fe Mbusiramu weba Bible Matayo yayogera naliyo mu delegate conference ate saatula mabega ne woleeta kamera omubaka Kagabo yaliyo teyajja lwaki simanya nti ziri muyambiwe naye ate ng'agenda ku BNRM eyo ndowooza ye era nawulira awakanya bimwaga naga nti ajja munnyonnyole mwabisinzira ate olina kujja mu delegate conference olukiiko delegate conference lwalina okulinda sinze kunnyonnyola kati nze njagadde kunnyonnyola bawagizi baffe sinyonnyodde delegate conference kati memba yenna ow'ekibiina kuba kati nze nnyonnyola bawagizi nti abantu baffe babeera n'endowooza bwe gye baalina era debate yaliwo ne chairman yennyini Sseggona n'aleeta endowooza era nagamba Mumpangudde era n'agamba era yennyini ye yarulinga ekiyisiddwa omubaka Sseggona yali aga kiveewo yali naagala bisanja tuzimba abakulembeze ngezaako kuwa kyakulabirako debate nga bwe yali naye nakkiriza naga eyo mukoze eki Mumpangudde tugende n'ekyo so mwebaza kubanga ya handling abantu abobwongo mwalimu balooya bangi abaana manyi basomye abalina experience abakulembeze ab'emitendera so mwebaza omulimu gwe yakola olunaku olwo delegate conference yali ku nsonga n'endala ne ziggwa naye nga yali enkulu ku olwo era njagala okubuulira olw'okuba Nuupu yajja nga li unique debate teriiwo kati kambuuze waliwo debate nzeeko ku constitution ya NRM waliwo debate nzeeko eruwa ebibiina mu Uganda okimanyi nti tuweza n'ekikumi olw'okuba Nuupu ekola ebyenjawulo debate weeri ate muntu wa ddembe naye kiriwo kati tekikyadda okutuusa mu delegate conference eriddako era omuntu yenna akyagala ayinza agenda ku basecretary general banaalaba memba naye tekikyadda ekyo kati ya delegate conference eriyitibwa simanyi na buwaayiraawo bwe twateekamu balekamu akadirisa ke nali mpakanya nze kubanga nze ŋŋambye ebisanja bibiri bimmala Makinje ate ekirungi kyekiriko n'akalala akaali kagamba mbu baabakyala special group ziweebwa enkizo zo zisobola okudda ku bwMP bagamba naye akalala akaliwo kyosobola okuva ku bwa meeya n'ogenda ku bwa kansala oba kuba kansala n'ogenda kuba meeya MP waliwo era wonna tuzimba bukulembeze nsobola okwesimbawo ng'omubaka wa Makindye West ebisanja byange bibiri ne mbaga nti kakati wano nkomye wano naye kati ŋŋenda mu Lubaga North ku MP naye Makinje osobola okujjanga meeya todda ku position eyo kogende Masaka todda ku position eyo webale nnyo so kati ekyo bwe kityo bwe kyali naye njagala okwebaza bammemba